nze Sula Ssenyonga ate okubeera nga nkutuusako muziki ya mawulire n'ebikunyumya ku lunaku nga luno olwaleero ate mpozi bugenze okukya olunaku olwaleero under a new cabinet. President yalayira, actually twasooka ababaka ba parliament ne balayira, bamala okulayira president n'alayira, ba chairman aba district ne balayira, ba kansala nabo ne balayira mu lulimi olwo olujungute. Kati lunaku kwosajjo ne tulonda speaker ne deputy we nabo ne batandika okubeera nga balwaninga emirimu gyabwe. Bugenze okukya ekire kikeseza olunaku olwaleero nga the president of Uganda omulonde eyalondebwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni Buhabulwa nga afulumiza cabinet empya. Era nga nja kubeera nga nkuyitira-yitiramu mpola abamu ku baminisita abapya. Mulimu abapya, mulimu be bakyusiza ministries, ne mubeeramu n'abasigaddeyo. Tugenda kuviira ddala ku top president w'eggwanga lyattu Uganda ate mpozi Yoweri Kaguta Museveni, era nga asinziira mu teeka akawaayiro namba 108 1 ne 2 ne 108 1 3 ne 113 ne 114 mu constitution ya Uganda yakola mu 1995 emuwa obuyinza okubeera mpozi ngoba oliawo alonda ba minister be, ba cabinet minister, ba prime minister, ba vice president n'abalala bonna. Obo ntegeera era mu teeka eryo muyasinzidde n'alonda bano wammanga. Vice president wa ggwanga lyattu Uganda yazzeeko omukyala Jessica Alupo, ate mpozi oyo yazzeeko Prime Minister Robinah Nabbanja azzeeko. Abo be basooka waggulu awo. Kati ne tugenda ku cabinet minister. Omukyala Right Honorable Rebecca Alitwala Kadaga yazzeeyo ku bwa Deputy Prime Minister and Minister for East Africa, for East African Community Affairs. Era azzeeko ku kyabaddeko Second Deputy Prime Minister ne tubeera mpozi ate Dr. Crispus Kiyonga, ono naye kitegeeza naye akoze eki azzeeko. Wano nno ne tufuna ba minister ate mpozi aba cabinet abalala omuli Third Deputy Prime Minister and Minister without portfolio Honorable Rukia Nakadama, tuina Minister for Education and Sports omukyala Jane Kataha Museveni, oyo naye asigaddeko Minister of Presidency Honorable Babirye Mire Babalanda, oyo naye asigaddeko Office of the President Security rather Honorable Jim Muhwezi. Ne tufuna Minister Office of the President in charge of Science, Technology and Innovation, Engineer Asimwe Jonald. Ono mupya oba abamu nange mbadde sibamanyi ekituufu. Tulina Minister of Kampala Capital City Authority Mr. Kabanda akomyewo ate nga jjukira mubaka wa Parliament era mu achikirya Kampala Central. Tulina Minister of Office of the Prime Minister General Duties Hilary Onek, Engineer Hilary Onek. Tulina Government Chief Whip Honorable Justin Kasule Lumumba. Tulina mpozi ate Minister Office of Prime Minister Relief, Disaster Preparedness and Refugees omukulu Sam Engora. Tulina Minister for Karamoja Affairs Honorable Rocky John Baptist. Tubeera ne Minister of Agriculture, Animal and Industry and Fisheries Honorable Frank Atumwebaze, oyo bamuzizzaako newankubadde omulaba mweyo embeera gy'alimu nga mukosefu but bamuzizzaako. Anthony General Anthony General ye Honorable Sam Mayanja, wano wabadde keke kiriwakiwanuka kati bazizzaawo Sam Mayanja. Sam Mayanja ono abadde nnyo mu nsonga z'ettaka ng'era alina orders nnyingi. Oyo mumukwate, oyo mumukolewo amuti. Oyo omusajja oyo yavuluga n'avulugiramu ne Ssaabasajja Kabaka, oba okitegeera. Oyo gwe bawadde mpozi ate obwa Anthony General. Then kiryowakiwanuka Honorable ane bamuwadde obwa Minister of Defence and Veterans Affairs.
wa defense and veterans affairs sikategene president tomanya anga sikeke kiwanuka yabadde ko mu magye nze ndowooza bya defense bino byandibadde bitambulira nnyo mu magye otegeera. Minister of Energy and Mineral Development Dr. Musenero Monica Musanza ono ndo bamukyusizaawo wabati wabadde omukyalo oli yenna mayanja yani nankabirwa awo si wabadde nankabirwa. Then Minister of Finance Planning and Economic Development Honorable Henry Musasizi oyo asigaddewo. Minister of Foreign Affairs Ambassador Donia Ayebare oyo mbadde simumanyi. Minister of Gender, Labour and Social Development General Tumukunde Henry Kakurugu oyo yali awo Minister of Labour, Gender and Social Development. Kati then netubeerayo wano ne Minister w'ebyobulamu Dr. Chris Baryomunsi ono nno kino ekifuba kimuwadde naye jjukira abadde alina olutalo ne Muhoozi kubeera Muhoozi yagamba I don't think he will be a minister in the next cabinet. Musajja tunatta ku bigere naye nga buno baalina oluyombo lw'amaanyi nnyo ne General Muhoozi Kainerugaba naye ng'ono Baryomunsi yaliko yava mu FDC kati bamuwadde minisitule w'ebyobulamu naye era kimugwana kubanga dokita y'omu ku baali batutte ennyama be basala akanyama ka Nebanda bakatwale South Africa bakakebere Nebanda ddala kituufu yafaaki butwa oba biragalalagala nga bwe bagamba. Ono no bamukwatira Ntebe ku kisaawe ne bamuzza wayitawo ebbanga ttono nnyo tugenda owulira nti ate avudde mu FDC agenze mu NRM ndowooza nga bamuwadde omusimbi ogutokomoka. Minister of Information Communication Technology and National Guidance Jane Ruth Achenge kati baswikinze. Jane Ruth Achenge yabadde mu byobulamu kati bamuzizza eno. Minister of Internal Affairs Honorable Professor Kamuntu Ephraim Kamuntu. Minister of Justice and Constitutional Affairs Nobert Mao asigaddewo tebamukyusizza tukyayita mu cabinet empya eya Mwami Yoweri tetumanyi oba gw'obadde oyagala gwe baleese Aizulu. Ne tugenda ku Minister for Lands, Housing and Urban Development omukyala Judith Nabakooba oyo asigaddewo. Minister for Local Government uliriza bulungi kalebule. Minister for Local Government Honorable Balamu Barugahare kitegeeza bamukyusizza bamujje mu ministry y'abaana ne bamuzza mu ministry ya government ey'ebitundu ontegedde government local government si bano yakati aba handlinga nnyo bano aba LC5 abo bonna ba reporting uwe nagwa lero nembera omukozi omulungi basobola okumpa wa minister nembera minister otegedde. Minister for Public Services General Katumba Wamala bamujje mu ministry ey'enguudo bamujjeyo General Katumba Wamala bamujjeyo mu ministry ya Works bamujjeyo ne bamuzza eno mu public service. Minister of Tourism, Wildlife and Antiquities Tom Butime babadde waawa naye ng'ono kimanyi nti ava Kaseese. Minister of Industry and Cooperatives Sanje Tana ono omuyindi ono weeyo abamanyi abali mu side zeeyo Mbale Morote eyo omuyindi mumanyi oyo Sanje Tana mutabani w'oli omulala abo bayindi naye babakulidde muno. Minister of Water and Environment General Kahinda Otafire General Kahinda Otafire bamujje mu byamateeka eri abadde ku internal affairs yes bamujjeyo ne bamuzza mu byamazzi ne environment. Minister of Works and Transport babadde Katumba Wamala ne bateekayo byamukama Fred abo be ba state ministers. Katugenze ku other ministers of state. Office of the President tuinamu Minister of State, Office of the President, Economy and Minority Sandra Santa
simumanyi. State Minister Office of the President Ethics and Integrity Okero Rose. The Office of the Vice President awona tuli mali ansimbi kati we tutandisemu waneeno. Minister for State Office of the Vice President Mutasingwa Diana Nankunda. Office of the Prime Minister Lydia Nyaba ono State Minister for Relief Disaster Preparedness onazeewo awabadde. Minister of State Office Prime Minister Northern Uganda Beatrice Akero wabadde oba. Minister Prime Minister Karamaja wano ndowooza wabadde gundi oli omukyala gwe baasiba, then batadde Honorable Anyakun Esther. And then Minister for State of Prime Minister Luwero Triangle Alice Kaboyo. Ezo ensobi ezikolebwa. Alice Kaboyo lwaki omuteeka mu nsonga ze Luwero? Teekayo mubiru, teekayo nantume, bw'oba oteekayo oba otegeera naye nga toteekayo Kaboyo kyovola bano nandutu naye yabba ag'ekkalamojja. Bamale bazikyatoninga ezidde babagaba baziba wadde naye nga bagira ezikola rotational grazing ezidde. State Minister for Bunyoro Affairs Grace Mary Mugasa ate mpozi akwasagana Teso Affairs bannaye ensegeza buli region erina affairs zaayo. Dr. Ongaro Obote yakwasaganya ebya Teso. Obote ayina badde akwasaganya bya Lango bano bakyoli omuwoti ebyetteeso bannange. Minister of Agriculture, Animals and Fisheries omwo mulimu Minister for State Agriculture zino nene Desire Muhoza simumanyi. Minister for State Agriculture and Fisheries and All Husbandry Rwamirama Bright oba yoyo. Then Bright Rwamirama naye ayo ku ministry banaye. Ministry zibeera n'abantu baba beka naye bonna nga bakola omulimu gwe gumu. Ne tugenda tukyali mpozi ate mu bannaffe mpozi ate ba ministers nga bwe bazze. Minister for State Agriculture, Animal Industry and Fisheries Honorable Migadde Robert Ndugwa. Ndugwa nabadde minister waawa. Ndugwa abadde waawa. Anyway, Ndugwa ndowooza yazebuzi naye abadde MP waawa. Minister of Justice and Constitutional Affairs Deputy Attorney General Twina Kafuzi Jackson. Minister of Defense and Veteran Affairs netwiramu ne Honorable Akifeza Grace Ngabirano. Then Minister of State Defense and Veteran Affairs bino ebinfunda baba biddingana buddingana byebimu. Honorable Oleru Huda twala ekintu ekyo bajja kirabira. Huda Ministry of East African Affairs tulinawo Minister of East African Affairs Honorable Magode Ikuya. Ministry Education and Sports tulinayo mpozi ate akwasaganya amasomero amatendekero aga waggulu ono Dr. Moyingo Christon bamukomezaawo. Ate mpozi State Minister wa Primary Honorable Chemtai naye ndowooza akomyewo. Minister for Education Sports ono nga akwasaganya sports ennyo Peter Ogwang oyo bamukyusiza. Then Minister of Energy and Minerals Development nayo netuleetayo mpozi ate Minister of State and Energy Honorable Okasai Sinreas Opolot. Then tubeerawo ne Minister owa Minerals eri waliwo wa Energy then nowa Minerals Honorable Fiona Nyamutoro ono asigaddewo ku kifo ekyo ekwasaganya ebya Minerals byokka byokka ebibugagga ebyomu ttaka.
Then Ministry of Finance, Planning and Economic Development, ne tubeerayo mpozi ate ne Ministry of Planning ng'akwatagana General Duties Honorable Cisse Mulondo. Ne tubeerayo ne Minister wa Finance ng'ono akwasaganya planning byokka Amos Lugoloobi oyo asigaddewo. Then Minister of Finance ng'ono wa Privatization and Investments Amina Mukalazi simumanyi sina honorable ono avudde wabweru simbaka wa parliament siki. Minister wa Finance nga wa Microfinance Shatis Kuteesa Muheshereze ono muwala wa Sam Kuteesa awo wabadde Minister Kasolo bamugjeewo Kasolo kazzeewa uneno Kasolo wansi. Minister of Foreign Affairs Minister of Foreign Affairs, International Affairs balino kuliko Calvin Echudu. Then Minister of Foreign Affairs, Regional Affairs ne bateka waluna Kasolo eri bamugjeeyo ku Microfinance eno gye bamutadde teri kulya eri babadde omugaati ate kukuba kati ali awo yeetooloola bw'aba alina jati bwe yasuze naye agamba jati bwankoze eki bamutadde ku Minister of State for Foreign Affairs, Regional Affairs gye bamutadde. Tewali uliriza sebo abamulaba babeera bangi wano Regional Affairs mubeera nnyo batunulira nnyo ba migrants aba bayingira batambudde batya balina documents biki bibabeeramu ennyo naye wali eri abadde yeebegerako kwata ebisawo n'abikulula n'agenda tulina Ministry of Gender, Labour and Social Development, Ministry of State Gender and Social Development, Honorable Kuteesa Mary Kamuli yaliwaawo. Ne tugenda temwerabira pulapu ya gundi waweeri zenka. Ne tugenda ewa Minister for State Agenda Development akwasaganya abaana ono bamuyise Honorable Lakisa Mary Faith ono yazze ewabadde Balamu nazze wali Balamu. Then Minister for State Agenda ng'akwasaganya Employment and Industrial Relations ono Simon Mulondo. Ne tubeera mpozi ate ne minister mu ministry yemu ono ng'akwasaganya Disability Affairs Achan Joyce Oken. Ne tubeera ne Minister akwasaganya Elder Affairs Jacqueline Mbabazi ono nga ye mukyala wa Amama Mbabazi. Ministry ey'ebyobulamu naye bagikutuddemu akwasaganya General Duties Honorable Hanifa Bangirana Kawooya. Finally amaze n'afuuka Minister omukyala Hanifa Kawooya. Minister akwasaganya Primary Health Care mu byobulamu Dr. Ayume Charles ono mutani wa Ayume ndowooza. Then Minister of Information Communication Technology and National Guidance ono ye ya ICT Joyce Sebugwawo bamuzizaako. Tempozi yakwasaganya information. Then yakwasaganya National Guidance ne baleta Aloni Yoki Adria ku ministry eyo eya ICT. Ne tugenda Ministry eya Internal Affairs ewabadde Kayindo Tafiri bataddewo Dr. Lawrence Muganga ono tabeerangako mu byabufuzi abadde babayita batya kakiiko akatambuza University ya Victoria University yomu kubalwaninga Victoria University tumutwale nti musomesa naye nga ate obuli awo balina akakiiko kaabwe akabavandimwe simanyi but gwe tumanyi gwe bakulembeza batumanyi gwe bakulembeza ono afubutuse eri bamujjeni bagamba gwedda wano kwasaganya Internal Affairs. Kati ne tugenda ku Ministry of Kampala Capital City Authority Metropolitan Affairs wali Misa Kabanda kabuye ky'ofatogabye akyaliko tannagenda naye bamukomezzaawo wana amayiko yafunamu Ministry of Lands, Housing and Urban Development
nga waliwo branch nga bogamba housing waliwo passes Namuganza naye bamuwadde ate era mu ministry yemu akwasaganya urban development Margaret Muhanga Mugisa bamukyusiza then akwasaganya ebya lands ne uberako Harriet Ntabazi Minister of Local Government Minister for Local Government Honorable Justin Namere nga yakalingira parliament ne bamuwerawo ekifo Namere Stokompya kati ye minister wa local government akola nani oli omulala tutwala biri waggulu omanyi babira ba minister tebakubagana empawa bano Stokompya akikubye Minister of Public Services State Minister for Public Service tuinawo Lydia Wanyoto Mutende ono webugiswe eyo jafubutuka Minister of Tourism Wildlife and Antiquities ne tubeera mu mpoza ate ne ani wano tukyakuyisaamu lukwakwayo akwasaganya ebyo tulinawo Honorable Nakawuki Susan Nsambu bwe tugenze ku Minister of Trade Industry and Cooperatives ne tubeera mu mpoza ate akwasaganya ebya cooperatives benyini waliri katono Honorable Tom Aza simumanyi then akwasaganya ba industry Bahati David oyo mumanyi oyo bamukomezaawo Minister for Trade wali akwasaganya ebya trade byokka General Wilson Mbadi imagine ino ministry yandibadde ina minister omu naye buli ministry naba ministers abenjawulo nga ate olumosi bonna bafuna ebintu byebimu balinga batano ku mukaaga ninga bonna balwaninga ekintu kyekimu sente y'omuwe omusolo aweraga State Minister ow'amazzi ne environment bamwise Beatrice Anywa osi mama mabira then Minister wa water nga akwasaganya mazzi gokka ninga ali mu ministry State Minister ya environment Honorable Aisha Sekindi Minister wa Works and Transport tulinawo Mr. Siraje Musa Ali ono naye yafubutuse bufubutusi tabadde nti obaki Honorable Julius Muganda Wandera ono ali mu transport mu ministry yemu Senior Presidential Advisors tulina Hanson Obua tulina Ruth Nankabirwa tebamudiza ministry yabadde nayo tulina Honorable Francis Mwebasa ne Honorable Evelyn Anite awo wewalo kitegeeza ki bano bembadde mumanyi bonna presidential advisors bembadde mumanyi bonna babasudde abitekisi simu agendedde ngati bamwogedde ku presidential advisor ani taliiko taliiko kati waliwo abantu babadde basuubira nti baba n'abawa ebifo nga bali ku opposition the likes of Mpuuga tebalabiseeko ku lukalala omukulu ono Segona Medadi talabikiddeeko ku lukalala n'abalala ba presidential advisor tubali tusuubira okulabako ba full figure ba Eddie Kenzo abaani abalala bali mu arts bakusaasira tetulina bwe tubalabira oba alina gy'abatadde ewala nga si ku lupapula lwe batuweereza simanyi byebyo cabinet bwetyo mpoza ate bwe list yayo bwefulumye olunaku olwaleero yafulumye kiro ekyakeseza olunaku olwaleero yafulumye kitwale nti yafulumye Tuesday at night simanyi lwaki ebintu bya cabinet bino bifuluma nnyo obudde obwekiro emisana babeera bakola ki emisana president abeera akola ki okimanyi nti cabinet president amalina ogifulumya ku ssaawa 6:08 ogwekiro oyo gwe bayita General Yoweri Kaguta Museveni kale ate mpozo tugendako mawulire amalala tugambye parliament leero lunaku lwayo olwokubiri leero lunaku lwayo olwokubiri ng'etudde bati tulabawo ebitambula mu speech ya Mwami Taibwa nabaddeko olunaku olwajjo nga yeetonda n'olunaku olwaleero azzeemu ne yeetonda n'agamba nti bannaaye ensobi ezimu zaakolebwanga naye nga mukama wange oluusi ne bw'oba omugambye
akuba kyamuli n'okubogola nga kwatadde nga sirina bye nsobola kukola ki kutaayiza nti biddeyo nera singa mbadde nina obusobozi buli awo nandibadde nkikola naye mbeetondera mu nsonyiwe ke kaseera tutandike ate suula empya ebigambo bya Tayebwa naye mu bigambo bye ate yagambye nti yaweereza ne message Odonga Oto n'amugamba amusonyiye kubanga Odonga Oto y'omu ku balumiriza Tayebwa okulya enguzi mu parliament ewedde n'amugamba amusonyiye Odonga Oto agambye the devil cannot forgive an angel. Ye Odonga Oto is an angel and Tayebwa is a devil. Oba muntegedde. Sitaani tasobola kusonyiwa malayika. Odonga Oto malayika ate Tayebwa sitaani mu bigambo bye. Yagamba serving a living God. Tayebwa alidde enguzi bakoze kibayita injustice ku parliament ne bagikoleramu obuvuyo bonna buli kyakisiru kyomanyi byonna ne babikola mu parliament ey'omulundi oguwedde. So mu mbeera eyo nga bw'omanyi oluusi otuuka n'ogamba kale now speaker ebigambo bye bisookedde ddala ng'ali mu parliament oba ng'ali mu ofiisi ye agambye parliament y'omulundi ogwokubiri ogw'omulundi ogw'12 egenda tambulira nnyo ku research ate ng'eri based on facts not rumors. Bino ebyannawulidde simanya biki leeta bwino obijjeewa byoyogera obijjeewa ye parliament ey'omulundi guno okusinza ku speaker parliament omujja. Speaker ono bingi ndowooza oba olyawo bandibanga balina omanyi buli muntu ajja n'amanyi nti kati wabaddengawo ebyama ebisomola mu State House ngera bw'obadde olaba nina ow'amawulire gwe mbadde njogera naye ng'agamba nti waliwo ab'amawulire abamu be babadde nga baweereza messages direct from the State House nti weereza reporter tugenda ku nnyumba ya Mongo ey'esaidi y'eno weereza bwati ne bwati tugenda ku business ze ez'eno nga information eviira ddala mu State House naye nga Mongo takimanyi nga yalowooza oba abamawulire baswama buswami kati wabaddengawo ne information ebadde ng'ejja n'egwa mu basajja ba opposition ne bagibawa ne bagifulumya nga the agreement is don't disclose your source eryo teeka lyaffe abamawulire don't disclose your source oba ne baba bakutemako omutwe okutuusa nga waliwo embeera yonna mu kooti oba n'ebirala. Kati nze mu kulaba okwange wabadde nga abasajja nga Bassemujju Nganda abadde bafuna ebyama okuva mu State House ne babireeta ku floor ya parliament ne babidiscussingako. Kati wano banagamba nti give proof nga mutuufu tosobola ku disclosing nga yakuwadde information eyo olw'ensonga oba omuleetedde obuzibu bw'amaanyi kati mu kulaba okwange eyo yewamu gye baagala okusooka okuggalira babaggali bagambe nno mwe mutuviire abaffe byonna bireetako okwongerako eggwanga. Omusajja abuze ekibuzo n'agamba parliament y'omulundi guno erina kyegenda okukyusaamu oba newabeerawo abagamba nti tewaliwo kikyuse. They are the same people, they have changed the clothes. Nti bantu be bamu bakyusiza bukyusa ngoye oba ntegedde bakyusiza bukyusa ngoye. Mu ngeri y'emu oli agenda kubuuza ekibuuzo nti abange baminisita be baleese abapya bagenda kukola oba tebalina kye bagenda kukola. Nakisitegedde waneeno asooka enzire waneeno nakisitegedde wano nakisitegedde ddala ku bano baminisita baffe. Minister for Defense and Veteran Affairs Kiryowa Kiwanuka wabadde Mozi David nani omulala awo ne taata wa Namere naye ndowooza gyabadde eyo oba abalanga sibalaba naye kasita Namere bamuwadde eyo sitooko mpya agendeyo. Kati ekibuzo ne kibeera
bagenda kukolera abantu oba bagenda kudda mu naye president yabawoninze n'abagamba minisita yenna yena singa nakola research nenzija ku ground nga tolina kyokoledde bantu bagenda kupanishinga. Ebyageddwa generali Yoweri Kaguta Museveni president eyalondebwa enkuyanja y'abantu bali obukadde bumeka obukadde n'obukadde obwalonda Yoweri Kaguta Museveni. So kale katulinde ate butyabo oli awo bagenda okutambuza emirimu gyabwe mu mbeera yonna eya wano na wali be bakyusiza ne be basudde otegere kuba mu kubi tochi kwa bukubi tochi obere mpozi nga ate olaba ebigambo bya alebula aliwala agamba ndi generali Muhoozi agamba ndi yenna minisita gwe banaakwasa ebyenguudo wasanga ekinnya emitwe nga agenda tema mingi emitwe nga atema mingi kubanga tulabya obugudo omu UPDF bwe yakakola obusinga bwanaabuse naabuse dda kandabe bwanaabuse naabuse dda era nga mpozi so bw'obanga olabye embeera eyo nga bweri katusuubira ani anaatwala ani akola obulungi ani anadelivering obulungi but kyetukugambye nti omuntu bw'akola obubi okusinza ku General Muhoozi bw'abanga atandise okulaga bw'ati amaanyi waliwo ekijja kitegeeza enkyukakyuka mu bukulembeze ejja ani agenda okubeera president wa Uganda omujja teweewuunya nnyo nga Jessica Alupo bamuwaddeyo omwaka gumu oba myaka ebiri ne bakola kituyise okukyusakyusaamu awo General Muhoozi n'abeera nga ngambye teweewuunya Jessica Alupo akomyewo naye teweewuunya mu rishafo wakati awo nga omwaka gumu gwakagwako bwe guti nga muzeeyi akyusizaamu n'agamba Muhoozi come my son come here closer. I don't want you to beat there in people beating a bullet. Twa. No. So, mu mbeera eyo musuubire enkyukakyuka mu bifo ebyenjawulo mu bantu abo abalala ab'enjawulo. Kabanda tebamuwadde wa minisita nozala nakuba bulungi mudomo tubadde tusuubira nti Kabanda oba oli awo ne bannanga agenda okulabisa Nameere agende siti Kabanda Nameere agende siti Kabanda ogenda wulira sitoko mpya mugenda laba olutalo. Anyway, the former Alliance for National Transformation here, Tempo's president candidate Gregory Mugisha Muntu has condemned the ruling government for repeating the same mistakes they fought against, including corruption and the misuse of taxpayers' money. Mugisha Muntu akyalaalidde agamba nti bannaye government eri mu buyinza eddamu ensobi ezimu ze yalwanira oba ensobi ezagitwala mu nsiko omwali obuli bw'enguzi obulyake n'okukozesa obubi mpozi ate ssente z'omuwi w'omusolo. Bino yabyogedde ng'ali ekigeze ewaabwe nga gy'abadde atambulamu mpolampola nga bw'ogamba nti kangende ntambulemu mu bantu bange ebeere ng'ate buli awo ensonga nkikwasaganya bulungi nnyo ddala. Minisita we poliisi Lwengo basaziza mu meeting yabadde tekeddwa mpozi ate olukungaana lw'abasiraamu luno nno nga babadde embirizi mu kisaawe gye babadde baplaningira okukunkumula omukono mu kibya district kadhi Sheikh Ismail Kibuule babadde bagamba nti onseeko ono alina ebizibuzibu. Jjukira bino byonna byogerwa badde bakibaze bakikolerwa Idi. Eno Idi ya bisolo wekanga omuntu akusaliddemu okusala omusolo ekisolo tekibeera kusala bulago kyokka niyo omuntu bwakunkumula omukono mu kibya n'akusuuza omulimu gw'obadde okola era abeera nga akutayiridde. Kigambibwa Musiraamu ono yabula nkalala miliyoni 2 miliyoni 2 ezaali zaabawe wa President Museveni mugwa 2024 akasente ka Museveni kawoma bannaye tekaliko nnyo kulondoola omusajja baba akalidde muleka akali akasente kawooma namwensi buwooma omukyala Anita Amongo ayozayozezza mpozi ate
abayiseemu ku bwa speaker ne deputy speaker n'abagamba abaagaliza okukulembera obulungi parliament eyo baleete enkyukakyuka. Akantu ako kakulu, simanyi oba akoogedde mu mutima mulungi okubaagaliza kongula naye byebyo byetubadde tusuubira. Obubaka bwa Ssaabasajja nabwo buzze obwa Idi Mubaraka agambye tubeere abakulembeze abalungi. Ebigambo bya Ssaabasajja tebibeera bingi nebibeera birina obuzito bwabyo. Mubeere abakulembeze abalungi. Omukulembeze omulungi yaliwa? Yoyo atalya nguzi, yoyo akolera abantu, sente zamuwanza akuzimba malwaliro n'agazimba, tazimbamu za akeedi, ebintu bwe bityo. So kati abagambye ku lunaku luno lwa Idi nti bannaye mukolere abantu oba muntegedde. Njagala kusembyawo ne story eno, simanyi lwaki etambula, but former Miss Uganda Stella Nantumbwe allegedly broke up with the love of her life 3 months ago. Kati kiba kitegeeza ki? Babagamba ye talina yete bamumenya mutima. Ye yakasooka ofumbirwa. Yakafumbirwa. Oba baminisita balina fumbirwa. Atukubye jjoka nga muwala wa Kafeero. Muwala wa Mutaasa yafumbirwayo mwezi gumu 2 n'anoba naye nga embaga bagitaddemu obukadde nga 3. N'akulaga nti akutukayo. Anyway, sigenda kubeera mpozi nga ate nsukka wano eno ku story ya former Miss Uganda. Waliwo calling etali yiyo, teweekaka. Love tebagyekaka. Teweekaka bufumbo. Ebintu ebyo birinako abantu bannannyini byo. Biriko bannannyini byo nga waliwo gwe babatondera nga bo eva balina kubeera bafumbo. Mbere bulungi mweraba.